ng'ennaku z'omwezi 23 mu Gwokubiri ekitongole ky'amakomera ekibuga kyagwamu enkyukwe omu ku basirikale baakyo Moses Anguyo bwe yakakkana ku bakama be babiri n'abasindirira ebyasa ebyabattirawo n'abantu abalala babiri. Ono kigambibwa nti yasangibwa ali ku ssimu ye eyaseereza ng'anyumirwa mutimbagano mu biseera bye yali amanyi nti byakukola era bwe baamugambako ye ne yeesuulamu jjulume n'aggyawo bakama be. Ng'amaze okukola bye yakola yassaako kakokola tondeka nnyuma olw'okuba omusango bijanjaalo. Bakama be baasigala bamuwenja buseenene ne bamussaako n'obukadde 10 ku buli amulabyeko. Ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde yagombebwamu obwala nga bamusanga eyo mu ggwanga lya Congo. Olwaleero Anguyo yaddiziddwayo gye yaddiza emisango n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti y'eddaala erisooka okusomebwa emisango gye. Anguyo asomeddwa emisango gy'obutemu 4 n'ogw'okubbisa eryanyi gumu beppa ogw'okutiisa abantu n'emmundu. Mu kaguli abaddemu n'abantu abalala 3 okuli baganda be 2 Peter Anziku, Dickson Okwonzi ne mukyala we Ellen Amviko. Oludda oluwaabi lutegeezezza omulamuzi Jonard Tusaasirwe nti abasatu bano bayambako munnaabwe Anguyo okudduka amateeka ng'amaze okutemula abantu 4 balambirira. Kyokka omulamuzi bonna 4 talina kyabaganyizza kwogera kubanga kakube kweyimirirwa balina kukikolera mu kkooti enkulu. Anguyo ne baganda be 2 basindikiddwa ku alimanda ekitalya ate ye omukyala n'asindikibwa eruzira okutuuka lwe banaddamu okuyitibwa mu kkooti.